bagambye nti singa gavumenti ekola ekyo buli disitulikiti n'egiteekamu etterekero olwo amafuta ago n'egaguza amasundiro osanga kinakkakkanya ku bbeeyi. Kubanze ndi muvuzi wa boda boda ogenda n'ogula lita y'amafuta zizire 13,999 ze 13,800 ondaga nti ntwalako embuulire n'omuvuga n'omutwala embuulire nakuwa 3,000 okitegedde. So mbadde nsaba gavumenti ekendeeze ku misolo amafuta gaddeko wansi tusobole okukola nga n'abaana baffe mutuufu tuba tetweyagalidde mu nsi yaffe. Mbadde nsaba gavumenti etereke amafuta oba buli disitulikiti egifunire etterekero ly'amafuta naffe abakozi b'emirimu abakozesa amafuta tusobole okuganyulwa. Mu mbeera eyo abamu ku bakulembeze ba NRM ebukomansimbi okubadde Mawanda Ronald basabye ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni okulaba nga gavumenti ye ekendeeza ku musolo gw'ejja ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kuba buli webirinnya ebbeeyi ate obuwagizi bw'ekibiina kyabwe bwe bukka. Ate musaza Maokota nnyini ntebe omulondo w'eggombola ya Bwamalulo mu disitulikiti ey'Empigi Frank Kasule alabudde gavumenti ku nteekateeka ey'okutwala ensimbi ez'okwekulaakulanya ku miruka. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Ssentebe Kasule Frank agambye nti abantu tebaagala ssente wabula baagala mpeereza nnungi y'emirimu nti era ne mu kunoonya akalulu abantu bulijjo basaba mpeereza ya mirimu etuuke mu bitundu byabwe gamba ng'enguudo ennungi, amasannyalaze, amalwaliro nga galimu eddagala, amazzi amayonjo n'ebirala. Mu kwogerako ne CBS, ssentebe Frank Kasule ngera aliko ssentebe w'eggombola y'Ebuwama nga tennakutulibwamu. Alagudde nti ensimbi gavumenti zeteekateeka okutwala ku miruka mu nteekateeka ya Parish Development Model nti zigenda kuliibwa abantu ba Lubatu nti era gye binaggweera abantu bakunyiigira gavumenti ya NRM. Frank Kasule asabye abantu abali ku lusegere lwa Pulezidenti Museveni nti bamutegeeze nti ng'enteekateeka zonna ezigendererwa okujja abantu mu bwavu bwe ziremerera olw'obubbi bw'ensimbi tinene enteekateeka ya Parish Development Model nayo tejja kuvaamu birungi. Abantu baagala mpeereza ya mirimu ennungi. Nekinjagala okutegeeza gavumenti nti ebbanga lyemaze ng'ezza ssente wansi ezikoze makulu okujja kutematema mu bantu kubanga ziriwa abantu ba Lubatu n'obutakolebwa mirimu girina kukolebwa. Abakulembeze bw'abantu tebatubanja ssente abantu batubanja services gavumenti njiwa amagezi ezo ssente zigenda okuzza mu byalo zigenda okuliwa abantu b'Olubatu ezikozese okuwonya amasannyalaze mu byalo okutambuza amazzi gonna bwe gatali okuddaliza amasomero ga gavumenti. Ate musaza Kooki akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Erakai si musanyufu olwagamu ku masomero mu kitundu kino okuva ku mateeka agaateekebwawo okutangira ekirwadde lumiimamawuggwe okusaasaana ng'ate bakimanyi bulungi nti bali ku bwerendo olw'okusalagana ne Tanzania. Akulira ebyenjigiriza mu kitundu kino John Baptist Kimbowa agambye nti obulagajjavu buno obukolebwa amasomero busaana bukomezebwe era ono asabye abasomesa bambalenga masiki era n'okulaba nga tewabeerawo kwekwasa nsonga yonna ebagaana okwegemesa ekirwadde ekya COVID-19. Era nsaba emitendera gyonna egy'okwetangira obulwadde ku masomero tugezeeko okulabika nti emitendera egyo tugigoberera naddala okubaako abaana bwe banaabira okubanga abaana bonna balina masiki naye bwe tugenza okulambula tukirabye nti waliwo obulagajjavu mu basomesa abamu. Abasomesa abasinga temuteekako masiki n'olwekyo abasomesa ffe tuba tubeera ekyokulabirako tuteekeko masiki. Committees ezirina okubeerawo zirambula n'eziraba bya COVID ku masomero n'akakiiko k'abasomesa obonna bujjumbirwe bukole emirimu gyabwe. Naye tusaba abasomesa mwenna muggweeyo mu bitundu byonna ebya Uganda naddala mu disitulikiti ey'Erakai beeyo ng'abasomesa mugemebwe COVID. Nze nga District Education Officer bamaze okuŋŋema n'olwekyo nammwe muveeyo mugemebwe kubanga abaana abasinga obungi bali mu mikono gyammwe. Mu ngeri y'emu John Baptist Kimbowa mwennyamivu olw'abazadde abatannazza baana baabwe ku masomero ne gye buli eno nga babalesa awaka bakole emirimu egy'enjawulo ng'ate n'abamu abazzaayo abaabwe bababuusiza ebibiina ekintu eky'obulabe ennyo gye bali. Naye kyamukisa mubi abazadde abamu situnazzaayo baana bakola mirimu gyaffe egy'ewaka naye mbasaba abaana bano bonna nga gavumenti bwe yateekateeka abaana bano tubazzeeyo basome era abasomesa bonna gye bali babalindiridde okubasomesa. Tulina okusomozebwa okulaba kwe tulabye mu kitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza nti abazadde abamu mubuusiza abaana ebibiina. Kino kya bulabe nnyo eri ku kusoma kw'omwana. Omwana buli lw'omubuusa
ekibiina n'agenda mu kibiina ekirala obwongo bwe n'emyaka gye giba tiginnaba kweteekateeka bulungi kusoma ebyo by'oyagala gwe asome. N'olwekyo tusaba abazadde abaana bafe abo bonna tubawe ebyokola bagaane kutaayaaya. Kya nnaku nnyo nga bakubuulidde nti muwalawo yasuze mu kkomera oba mutabani wo yasuze mu kkomera olwa kafyu. Ate mu ssaza Buddu minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja musanyufu olwa bannayuganda abajjumbidde omulanga gwa Beene ogw'okusimba emmwanyi ekyongedde ku bungi bw'emmwanyi mu Uganda nga kaakano Uganda efulumya ensawo z'emmwanyi obukadde 8. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebisingawo. Minisita Vincent Fulerio Bamulanga Kisempijja ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti mu mwaka gwa 2015-2016 Uganda yali efulumya ensawo z'emmwanyi miliyoni 3 zokka. Kyokka nti omwaka guno ebibalo bye balina biraga nti Uganda eyina ensawo z'emmwanyi obukadde 8 ate nti bw'ogattako ezo ezikyali mu nnimiro singa bannayuganda bazirabirira bulungi ne baziriisa omwaka guno we gunaggwerako Uganda ejja kuba eyingidde ensawo z'emmwanyi obukadde 10. Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja agamba nti bannayuganda bawulidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti eya wakati ogw'okuteeka amaanyi mu kulima emmwanyi nga mu myaka 3 ejijja. Agamba nti ekiruubirirwa kya gavumenti ekya Uganda okubanga eweza ensawo z'emmwanyi obukadde 20 kigenda kutuukirira. Amaanyi ago abalimi baffe bagongeramu era mu bbanga lya myaka 3 okuva kati tusobola okuweza ensawo miliyoni 2 lwansonga nti kaakati emiti egiriwo gimala okuweza n'ensawo miliyoni 2 naye obuzibu bubadde lwakuba nti abantu bamanyi kuliisa nakulabirira mmwanyi. So bwe tuddira emiti gye tulina ne tulabirira bulungi ne tugimusa ettaka ne tubikka ne tulabirira ne tufukirira ng'enteekateeka yonna bw'eyimiridde bw'egenda okugenda mu maaso y'okufukirira emmwanyi n'okugimusa tusobola bulungi okukozesa emiti gye tulina okutuuka ku nsawo miliyoni 2. Mu ngeri y'emu Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja asabye bannayuganda abakyalina ettaka bateekewo emisiri gy'emmwanyi emipya era kino nakyo kyongere ku bungi bw'emmwanyi mu Uganda. Kubiriza abalimi abalala bonna abalina ettaka bongere okulima emisiri emipya nti obungi obwetaavu bw'emmwanyi mu nsi yonna kyekimu ku bibala bikula buli mwaka obwetaavu bw'ensi yonna bweyongera ebitundu 2 ku buli 100. So ensi yonna bw'omala ebitundu 2 ku buli 100 ensi yonna ezo emmwanyi ezeetaagisa buli mwaka okweyongerako ziba nnyingi ate ensi endala zonna tezikyalina bwe zirina emmwanyi. Ate mu ssaza Kyaggwe essaza lino litongozza enteekateeka ey'okusonda ensimbi ezigenda okuyambako mu kuzimba bbugwe ku mbuga y'essaza mu ggulu emukono okutangira abantu abasusse okusalimbira ku mbuga eno nga n'abamu bakolerako ebintu ebityoboola ekitiibwa eky'ekifo ekyo. Buggwono era waakuteekebwako n'obuduuka nga buno bwakuvaamu ensimbi ez'okuyambako mu kutambuza emirimu mu ssaza Kyaggwe. Enteekateeka eno eyatuumibwa bannakyaggwe Akafekke etongolezeddwa mu muluka gw'Empatta mu ggombolola ya Ssaabaddu Nanfumba Mbintenjeru era ng'abantu b'Omutanda bangi beenyigidde mu kusonda ensimbi. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekibobo Ssaalongo Elijah Boogere avumiridde abantu bagambye abakozesa emitimbagano ne balyoka basaasaanya amawulire ag'obulimba ku Bwakabaka. Njagala kubasaba bakutamwe mubeere basaale nga tutaasa ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka baffe. Abantu bakozesebwa emitimbagano obubi bayisaako obubaka obuvvoola ekyo nno kivudde ku bakadde baffe abantu abo gye baakulira ne bantuusiga ekigambo Bwakabaka nga kikulimu nnono tosobola kwogera bintu bantu basinze ekifaananyi kibi. Mu ssaza Buweekula abakulira munisipaali ey'Emubende beeraliikirivu olw'abannamubende abakyesambye ezimu ku nteekateeka ez'enkulaakulana mu kibuga ekyo. Ezimu ku nteekateeka z'ekibuga abantu ze batannajjumbira bulungi kuliko okuzimbira ku pulaani n'okuzimba kalina saako okulaakulanya ebimu ku bitundu ebikyalimu ensiko. Amyuka Tawuni Kirako wa munisipaali y'Emubende Frank Mpewo ategeezezza nti kino kibabobbya omutwe ng'abakulembeze ti era bagenda kwongera amaanyi mu misomo okulaba nga bannamubende bakyusa endowooza. Ate mu ssaza Busiro abakulembeze b'eggombolola y'Egganda mu disitulikiti ey'e Wakiso bakoze bulungi bwansi bwe bayonjezza ekitundu kyabwe ne bagogola emyala n'okuyoola kasasiro.
Bano bayonjezza ekitundu ky'Egganda mu muluka gwa Mutuba gumu Kyebando nga bakulembeddwamu nnyini ntebe owa ggombolola ya mumyuka wa Kiso Felix Mwanje Ssemuju ng'ali wamu n'aba Mengo Youth Development Link nga babawadde ebitiyenje okussa n'ekimotoka ekiyoola kasasiro. Ssentebe Ssemuju Mwanje akubirizza abakulembeze okukwataganira wamu mu kuyambako abantu be bakulembera ku kizibu nga kino kubanga kasasiro kye kimu ku bizibu ebisinga okutawaanya abantu. Tulaze ekifaananyi ekirungi nti abantu bulijjo babaawo ku lw'obuntu era ne baddiza abantu ab'ekitundu kyabwe. So mwebali ddala okutuyambako okweyonja. Emirundi egisinga obungi tuwangala n'obukyafu naye obukyafu obwo bwemuzze otujjako ffe tubugeneratinga ng'abantu naye ate ne twerabira nti ate butuviiramu endwadde butuviiramu ne disorder oba obutabeera mu butebenkevu. Abaana abato ng'obayigiriza nti obulungi bw'ensi kya butonde era kya buwangwa okukuuma ekitundu nga kiyonjo. Kansala omulondo ow'ekitundu ekyo Abu Batuusa akubirizza abantu okufuna nga we bateeka kasasiro bakomye okumumansamansa. Mu ngeri y'emu abakyala n'abaana abawala mu Nansana West baakudduukirirwa n'ebikozesebwa mu biseera byabwe saako n'emmere wamu n'engoye. Bino bibaweereddwa aba Good Samaritan Ministries ne Miss Uganda Foundation era ne beebaza olw'ebyo ebibaweereddwa. Mpulira essanyu lingi bannaye nga tuli mu kisiibo Baraka Lifeku tweyanziza byonna bye mutuwadde bannange Allah kyakoze kino sikirabanga nako bannange mwebale kujja tusiimye nnyo tusiimidde ddala alhamdulillah rabbil alamin. Munnange twebaza bwebaza Allah waleese obaswawumu eno gye tusiiba insha Allah tweyanze ge batuwadde futaali batuwadde engoye z'abaana abaana babawadde omuntu obukozesebwa tweyanziza.